Yes, hello, Daginize. Ugambo tia my brother. Yes, kati, yeah, message on the kedenji funye. Iranja clearing up bulungi went. Nti, first and foremost, nsoko kwebaza Juliet for the initiative. And ndabidde sina kye complaining ebyaddala ndabidde bulungi era na mu buntu ne olaba difference nnyo ebyeddwaliro ne bigenda bulungi maaso. Yeah, ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyagwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing. Yeah, then I tell you which nachigeze bulungi, maybe the report can discharge me being so okudeka miri dagala lyange nga bwempona. Yeah, ekintu kya Wizo nainja olumwebaza in a special way. Wizo Bambi has been very patient with me. Namujje Kampala Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, missing abaana be, pushinze, tuli mu myezi gigi ebiri. Abana be mbabera mukubira simu, Papa, when are you coming back? Kati, he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, he breaks it down. Na break it down aga kamili, yes, nkwagala nnyo muganda wange, ne abana bange, abana bamisinga. So, nawe kenyini nga mbadde nayogeddeko ne family yange, nga njagala Wizo bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain Bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira missing family yo atali nabo, then it's high time naye Bambi akole ki. Naye get organized alabe family ye. Palaso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakola ki. Nga wajja naye alabe family ye. Yes, yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja tutakola talina kyakola kujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjake. Nenge bisigadde Daginize. Lwakuba nawe oli ku mulimu, nawe oli wa munju, wali badde nawe okujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah. I thank everybody for the prayers. Bebaza nnyo. Nebaza ne government, kuba ne government ya playing a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne President President Museveni. Yes. Walanti bafaayo, getting treated. Yeah, bisigadde Mukama y'anaamanya. Bisigadde Mukama y'asinga okutegeera y'asalawo. Kale, my brother, thank you so much.